kati waliwo abantu abayogedde ebigambo kati ekibuuzo ekyebuzibwa bye bayogedde byonna bagenda bizzaayo eyabadde ku TikTok live ng'okolima muzeyi twanoonya akalulu muzeyi twakola tuti babadde shuwa nnyo nti bye boogera either bigenda kulemesa Kasuku ofuna obwambasada oba baagala kumuportrayinga ng'omubi ekyama wakirabye ate gaayo mu Burundi guno gwakubiri nga muswaza ne ku ssente yavaayo ng'ayogera ebitagatta yes Junior like mbiri ne jealousy kuki I have my home. You see, by YouTube, I'm like a garbage in, garbage out. By YouTube, that mentality was anti. They start their nonsense and they think everybody is going to support them in their nonsense. It can't happen. Nze sirimba. Era to janga. Nungamba Junior, nzanya bubadi. Sibikola ebyo. Nze abantu chebava bampuliriza. Because I'm a trusted source of information. That's why people follow me. Because they know Junior where you get it into. 89% it is right. Katizjawa numbalimbe. Mbugondi bamwado ambassador. Of course no. You fools running up and down. Hey, Congos. I'm not that class. I have powers to consult the Minister of Foreign Affairs. I have contacts in State House. I have contacts in the Minister of Defense. So please, before I talk about anything, I can be well versed with information. And that, you people think that we are garbage in, garbage out. Mbobuli chemuleta mbutubi wagire nze sire musero nawe. I'm very independent minded. Njogera bituufu byokka. Nzobo bubadi sibuzanya mukwano. Era tojjanga n'ebintu by'obubadi. Bu Junior bampadde kino kati I lose credibility. Nange if I start those things I will lose credibility. Junior wekera kubachani nganti bampadde ngati bampadde teri ajja kuddamu kumpuliriza. We are serious people, by the way. We are serious people. I'm a technocrat. In life uze kubera kuba MP, kubera kuba minister, kubera kaba amaje. I can't engage in drama. Kakati mwe basiru mwe babandi wagoni. Please take your bandi wagoni issues, but not here. Not here. I went to school. I have 2 degrees on my head. I know what I'm talking about. Excuse me. Nina degree biri ku mutwe. Sikyejogera ko nkimanyi. Kati gwata asoma ayagala ebintu byamwe bya sympathy. Jealous ensula wo. Ndi awamwe. Ndi jealous moroka jevuga gwajigula. Owa nitaka lyendiko lya mama wo. Please, twina level kwe twava. Ate mwe mulwana nnyo tuzaayo nete tujja. Kati gwe mbere jealous ku kiru yali. Junior, nchanonya chendia in this country that I'm looking for what to eat. Do I look that I'm in bad life? Gwe bontulora ndi mulambobi. Like when you look at me, do you see Junior suffering? Banange transform botaliso bagamba ba transforming gwabalisa ba YouTuber akizibu kye mwina kiri ekintu ekyo mwina mentality erowooza anti bo starting as something nobody should criticize you or answer you back. We are the source of media. So I'm a very independent thinker. I do research. Nine bintu bingi byemmanyi abamu bye mutamanyi. So nze sola kubeera moyo nonsense bonzijawa no mbalimbe. I'm not a comedian. Excuse me. I'm not a comedian. I'm a very serious person, by the way. And millions in this country take me serious. Junior, I'm a serious person. Kakati go ngamambo, I'm jealous. Jealous over what? Kuchi, my brother,
Junior golaba ku social media mulala nnyo. Twakuwa emikwano egitugeya. Omuntu najja ne akugeya namala ate wakusanga nakusekera. Bota muwadde interview ne mufuuka abalabe. Era Junior takyampa kantu. Please twakuwa abantu abatwagala ku interview zokka. People tubireko n'emikwano egiri real. Nze Junior ndi real. Bonyiza nja kuvuma. Nze Junior sekweka. Nze era abakwano bange bonna bakimanyi. Nze Junior, we laugh, we talk. Ne bonyiza, I'll tell you that I'm not happy with you. Nze sigeya abantu. Nze sigeya abantu. Nkugambirawo face to face. Gwe ne weetereza. Nze sigeya muntu mummanyi. Era nze mikwano gyange gyonna gikimanyi Junior. I don't talk behind people's backs. I'm not fake. I come to you in your face. I'm not happy with you. That's me. Because omutima gwange si gwankwe. I'm not a pretender. Nze si pretending. Uganda yonna ekimanyi, when Junior is happy, is happy. When I'm annoyed, I'm annoyed. Naye tuyina ba pretenders. Omuntu nakusekera n'olowooza olina muntu kumba olina nsolo. Kati abonna beegobako. I have few but genuine friends. Musa abantu basobola okufuula ababi. Ninga tuli mubi. Nze abantu bonna abaze kwa yo birthday bagambye Junior bwoba yagala tegeera obulungi bwe musemberere. Nze wano tewali muntu asobola gamba Junior yanziba. Because sente zina. Sina sente nyingi naye zimbezawo nzina. Gwali owuliddeko omuntu ajja n'agamba mbono nti Junior yanzibye. No, I'm not that type. Gwali owuliddeko omuntu ajja n'agamba Junior yagenze n'alinya mu ddiiru yange. I'm not that type. Nze sina mutima mubi. Not just people want to use me. Nze abantu bagala nnyo okunkozesa. I don't know why. Kati bw'ogaana ng'ofuuka mulabe. By YouTube ekizibu kye balina, they want to use people. But when you refuse, omanyi if you set boundaries, you lose fake friends. Nze kye nalaba mu bulamu bw'ensi eno. The moment you start setting boundaries, you lose fake friends. Munsi beera nga tolina principle. Everybody is going to use you. Baako ne principles. Leka abantu babeeko kye bakumanyaako. Nti buli omu by'oleeta ajja bikkiriza. That's bigotism. We went to school to have independent mind. Mr. Junior, I cannot be bored around. I give my opinion. And it's my right to do so. That's entirely my right. I don't need validation from anybody. Excuse me? Junior opinion is the same power. No say it agalukisa. I don't need any validation into nyenebuze kugundi. It's my opinion. And that does not make me I'm bad. I'm an enemy. You see, abantu mulowooza nti omuntu bw'agamba ekituufu oba bw'agakya oyogedde tekiri mulabewo. It's not true. Ba TikTok simu ababaliisa. Ne ba TikTok balina right okwogera bye baagala. Nga nammwe ba YouTube bwe mukeera ku makya ne mwogera bye mwagala. Don't think nti tuli mu bandi wa Goni Fiore. Tebaddibwamu munnange. Munnange ati kaakati TikTokers abawo alina right okwogera byayagadde. Era abawo nze mutu yaninga dasa abaho. Abawo speaks his mind. Ate right ye abawo bagati yakolera enaalemu ne batamuwa. Yagikolera, isn't it true? Bannange, excuse me, aba tebayogereko. Mama tetuyogereko. Junior bwavayo nagamba nti bannange nange mumpe ekifo. Nange nakola. Is it bad? Is it bad? Is it bad? Toyogera. Anti kakati. Imana YouTuber yayogede. Excuse us? We know what to talk. We know what we talk. Junior bwenvayo nti bannange abantu beenaalemu. Nange obwa minister mbusana mba nkoze kibiki. Mba nkoze kibiki. Bwenvayo nti bane Junior mukalulu nalyo saliyo mu campaign za president saliyo. One right there. Bambi mutuleke. When we talk about things that hurt us, when we talk about things that we want to happen to us, it's our business. It's not your business. We don't do them for your own satisfaction. You are not the judge in our lives that when we talk about things that affect us, you are the judge to validate them. It's not true.
Junior we've njogera ebinuma. You are not the judge to tell me you know kati wano Junior yisewo kakati ati wano who are you in my life? I mean, who are you? Mubulamu bwange okola ngani? When I stand out to fight for things I believe in, I don't do it for your mother. I do it for myself. I do it for my family. So many times we tujja wano ne twogera ku bintu ebituluma muloza twogerera mmwe. No. Titwogerera ba YouTuber. Titwogerera ku ntegeera yammwe. We might not be at the same frequency. Excuse me. I have a right to talk. And that right is given to me by God. Kati sagala bambyo deyo olowooze mbu Joni yanwanisa nkulwanise ku kimukwano. Bw'ovayo nogati bakuwadde obwambasada tujja kwogera. Abantu bagenda kwogera. Ekyo kakikubulirire wano. Bw'ovayo nogamba ne bwe nvayo tudere ya Julia bapadde obwala this people will talk. That's social media. Bajja kwogera abanvuma banvume abansanyukirako bansanyukireko abantu. That's life. Muve mu sympathies nammwe. Ba YouTube muve mu ebyo bisi banwanisa. Era tebanjagaliza ayi ani atakwagaliza. Ani abadde asulewo. Who are sleeping at your home? Ani atalina nyumba wano. Ani avuga mmotoka ani gwojazika. Everybody has a car. Kati bakulwanisa ku kitu abantu batwalako. Excuse me. Ebe mumanyire ba black sugar. Eba black sugar be mumanyire ebyo namwe. Nga mwamanyira wano black sugar. Black sugar ali akoze nsoviti. Kwate mugambo gako. Inferiority complex. Mwina that low self-esteem. When people come out to fight for their rights, nga mutandika. Mbadde nkuyamba obadde oyamba ngeno yamba abewamu. Ba YouTuber bwe mutejjemu ebyo bintu mbobadde oyamba omuntu doli gwa muzaala. Wano mwina gwe mwaleeta. Ebyo mwamanyira black sugar mwe buli avayo bagaba mbadde nkuyamba. Uyambani? Ani gwe wasomesa? Nange se obamanyira ba YouTuber abamu mbobali banyamba. Do I need help? Guys, kambabulireko about my life. Nakulira mu sente. I grew up in money. Tufuna conduct yange endala. Nakulira mu sente. Nze life yange teri mumbu mbwa Junior nembona. Emyaka gye nnina 28. I've never slept hungry. Excuse me. Nze sisulangako njala. Mbwawo mbuneesula enjala. Tekintuukangako and I want to thank God. Nze sikerangako ku makya nenkwata kutaba ninga nti bane Junior nyenda lyaki. No way. No way. Nkuze ndya migati, ndya splash, nwa splash, era ndika juice. I've known Lady Puzzle for a long time. But Lady Puzzle, ekintu kyesinga omwagalako, Lady Puzzle takuuma busungu. Lady Puzzle ye muntu gwe mugenda okwevuma naye amalabireke. And omuntu oyo aba talina mutima mubi. Lady Puzzle talina mutima mubi. Is a very real guy. Lady Puzzle ali real. Lady Puzzle ali real. Lady Puzzle omuvuma ajja kuvuma. Naye ate alina omukwano. Nze mu bantu bonna bendabyawo ku social media, Lady Puzzle omuntu mulungi nnyo. Lunabo yogolaba. Mwejjaswa kwa abantu kale mubalaba bulabi temubamanyi. Naye omuntu ffe tumanyi abantu abalungi. Nze Lady Puzzle twevumako wano. Ne Lady Puzzle we mumala okwevuma yo omuntu asobola okukubira essimu. Nagane Johnny obadde ogamba ki? Ate Lady Puzzle kirungi kyayina. Lady Puzzle ayina erinnya. Ne Lady Puzzle bwajja mu kifo. He makes people happy. I know your comedy we gwakola. I mean, Lady Puzzle, thanks for being a good friend. And I really appreciate. Sina nnyo kyenkuwa. Oyinza n'okuba tonneetaaga ne Lady Puzzle, you have been there for me. We disagree, we agree, we shout. Friendship webeera. Banange. Omukwano tekitegeeza ati every time njja kubeera nga mwogera. Ebiseera muyomba ne mwevuma. Webale nnyo my brother. Shira Price. Shira Price. Shira Price, you are a very good friend. Nze ku app eno sanko omuntu alina mutima mulungi nga mwana oyo. Shira Price oyina omutima omulungi. And thanks so much.
for being a good friend to me. Yes, ba YouTube abambali bakutaddeka akamanyiro oyo toyogera na Junior nga bagamba Shira Price mbutaddamu kwogera nange. Shira Price najja wano nga tukola videos nga bamala okoteka nga ba YouTube abamba mukubira amasimu nga bamugamba lwaki okwata Junior yatutama. But amidst all the pressure, Shira Price has remained my friend. And Sheila, thank you so much. Amelia Nambala. Amelia, simanye chendikuwa. Amelia, thanks for being real. Munsi tubeera n'emikwano nenga jina byetu nga emikwano ebyo just jina byetu bye batwagalako. And for me, Junior, the biggest problem I have faced, mbadde n'emikwano mingi nenga banjagalako interviews ninga tibanjagala. Ne Amelia onjagadde nga tetulina nakyo onjagalako. Waliwo omuntu aba akwagala nga akwagala ng'omuntu. Kati Amelia Nambala y'omu ku bo. I love people who are real. Nze janyo omukwano gwange ojjo ngambe nti Junior, I'm not happy with you. Okusinga okungeya. Twako emikwano egitugeya. Omuntu najja ne akugeya namala ate wakusanga nakusekera. Bota muwadde interview ne mufuuka abalabe. Era Junior takyampa kantu. Please, twako abantu abatwagala ku interviews oka. People tubereko n'emikwano egiri real. Nze Junior ndi real. Bonyiza nja kuvuma. Nze Junior sekweka. Nze era abakwano bange bonna bakimanyi. Nze Junior, we laugh, we talk. Ne bonyiza, I'll tell you that I'm not happy with you. Nze sigeya abantu. Nze sigeya abantu. Nkugambira won face to face. Gwe ne wetereza. Nze sigeya muntu mumanyi. Era nze mikwano gyange gyonna gikimanyi Junior. I don't talk behind people's backs. I'm not fake. I come to you in your face. I'm not happy with you. That's me. Because omutima gwange si gwankwe. I'm not a pretender. Nze si pretendinga. Uganda yonna ekimanyi, when Junior is happy, is happy. When I'm annoyed, I'm annoyed. Naye tuyina ba pretenders. Omuntu nakusekera nolowooza olina muntu kumba olina nsolo. Kati abo nabegobako. I have few but genuine friends. Munsi abantu basobola okufuula ababi. Ninga tituli mubi. Nze abantu bonna bazze kwa yo birthday bagambye Junior, bw'oba oyagala tegeera obulungi bwe musemberere. Nze wano tewali muntu asobola gamba Junior yanziba. Because sente zina. Sina sente nyingi naye zimbezawo nzina. Gwali owuliddeko omuntu ajja n'agamba mbuno nti Junior yanzibye. No, I'm not that type. Gwali owuliddeko omuntu ajja n'agamba Junior yagenze n'alinya mu ddiiru yange. I'm not that type. Nze sina mutima mubi. Not just people want to use me. Nze abantu bagala nnyo okunkozesa. I don't know why. Kati bw'ogaana ng'ofuuka mulabe. By YouTube ekizibu kye balina, they want to use people. But when you refuse, omanyi if you set boundaries, you lose fake friends. Nze kye nalaba mu bulamu bw'ensi eno. The moment you start setting boundaries, you lose fake friends. Mu nsi beera nga tolina principle. Everybody is going to use you. Baako ne principles. Leka abantu babeeko kye bakumanyaako. Bruno K, stop being a user, young man. Bruno K lekera obeera fake. Lekeraawo. Bruno K mu buli kintu kyo, you always call me. Kankomaawo. Ate Bruno K n'ebyo eby'okuyamba abantu nabyo bikomye. Bigenda kuleetera obuzibu. Bruno K ebyo ebintu by'okuyamba ebyo eby'okusondereza ssente. Nabyo wandibadde obisooka n'obiwummuzaamu. Hey. Yes. Yes. Bruno K mu nsi tosobola kuyamba nsi yonna n'ogimalayo.
webale Bruno K ino omutima omulungi. You always want to help people. But into ebyokuyamba buli afudde ye gwasonda avuddemu olubuto gwasonda gwe babyeko YouTube yegwe wefudde police ya social media. You get problems with people. Oyina entalo z'abakazi bo, concentrate on those. Don't carry people's problems. Omuntu bagenda tuuka bakulabe ng'omuyaye yaye. Nze wano olabawo wali wasondera wano. Juni emyaka 6 gye maze ku social media. Walabe ko bonna live ya kusonda. Olaba nze kenyini nte se sondera. That's why tewali asobola kumanyira. Bobo yagala wana abantu bakumanyire. Tandika ebintu by'okusonda sonda. Tusondera gundi. Tuzaayo ono. Nze wona abantu bajja ne baga. Junior, njaa nkwesondera mgazi sigaze. Bruno K bintu by'okusonda sonda ebyo. Kola ekibozibozi kyo naye n'osondera ono n'osondera oli. Buli omu gwayagala omuyambe. Gwe nga tebakuyamba wobeera mu bizibu wano. Bw'oyamba Bruno K nga tewali akuyamba. When you have problems. Kati oyo Teng Teng gwe wabadde kya kyabadde kimutuuseeko oyo Teng Teng za naleero. Nze banete munkubiranga essimu mboyagala nkusondere wano. Abannayuganda mbamanyi ku ssente. Wano basondera Jayden tetwamanya na ssente gye zaalaga. Eza Jayden oba zaabulira wa? Baruga Jayden wakufa mu wiiki 2 na kati tafanga. Jayden basembye omulaba nga ali Zanzibar mu Bimalaya. Ne wano twa Jayden si mulwadde mbo mulwadde. Bane Jayden kati Jayden ze basonda ziriwa. Where is the money for Jayden? Nene tusonde sente za Jayden. Jayden nafuka Jayden. Omutima gusirise. Ama ugwe gasirise. Simanyi obwongo bwesulise. Jayden agenda fa mu wiki 2. Yali wakufa no munaku 2. Bagenanga bweongezanga yo. Ne batuga kati Jayden awedde. Jali. Yaguze nyumba. Ne motoka avuga. Ali Zanzibar wali ku kizinga yeewumulidde. Ndate we nasoko okutegera nti oyo Jayden Sibradde namusaa ku best hotel. Nga situdde ekikazi ekinyarwanda kisava. Jayden namusanga ku best ati mamuga Junior Nimba. Ngendo okutuna bwenti za I remember zali kirawo sawange emu. Nga bakasumira stock empya ku best hotel. Jayden we namusanga. Nga ino gukazi gunene bane nange sigusitulangako bali gukazi gunene bine binyarwanda bine biyika bine bina amabina amanene nga kituza ku border nemwe nga muli eno Jayden mulwadde Jayden omulwadde astu abakazi abanene bwe bati really nemunangira omutima omubi. Umanyi Junior za amazima gali nzisa. Amazima gali nzisa. Black Sugar teyabyogere bya Jayden. Tannabyogera Black Sugar. Black Sugar tannabyogera. Black Sugar byenayogera sibye nayogera. Nabala abajja kwogera. Black Sugar era byayogera byenayogera. Ebye nabagamba. Ate Black Sugar kankuwa amagezi. Black Sugar, listen to me my sister. Black Sugar ojja kuli obutwa. Black Sugar kino nkikubuulira as a brother. Va mu bantu aba batakwagala. You don't know what they are planning for you. Black Sugar oli muwala mulungi, but you are surrounded by toxic people. Osobola kubanga oli muntu mulungi naye nga abantu abakwetoolodde be bakufuula ababi.
Black sugar abantu tebakwagala. And by the time you know it, you will be deep under the soil. Excuse yourself. You don't have to prove a point. Toina na kuyomba nabo. Ababana bayine emitima emibyabo ba YouTuber. Their main aim is not friendship, it's about money. Black sugar toina chibiche wakola. Boka staba malo kujjamu views. Ne bawulira nti bakamuddemu obuntu bwabwe obwo interview nga bakufuula omubi. That's their game. You are not a bad person. And Black Sugar nagamba. Get a life. Black Sugar, just get a life. Get yourself a life. Get yourself friends. Banaye mwe abantu mwe musinikira amanyo mu luguudo. Ne osinika si mikwano gyammwe. Balina gye balaga obeesiba omuntu agenda jjinja. Omusanze nambolo olinnye. Kiba kitegeeza gy'abadda. Byonna Black Sugar benaga wabiraba mwali mga Junior yanze mubi. Nga mga Junior setegeera. What happened to you? It's the same thing that happened to me. Those guys ababana gwe tobamanyi.